Amanya Katumba Aisha Lukomwa nga ni mutuze w'Ekiyoola Gombola Nakisunga Mukono District. Bannange nsaba obuwagizi abantu b'e Katente, abantu b'Ekiyoola mumpagire nsobole okulaba ku mpeereza ya Aisha. Nabasaba abantu b'e Katente ebbanga ddene kale munnoonyerezeeko nze mwana wammwe ataliko nti ono mwana wa DNA nzaalibwa Mukono Gombola Nakisunga ntuula Kiyoola. Bannange ndi musanyufu nnyo olunaku lwa leero nga emikono gyonna egyange gibadde kiriya era mmaliriza bulungi nnyo era neebaza abantu ab'e Katente n'Ekiyoola abanterako emikono. Ekirala kamala okuyita mu kalulu mujja kulaba obuweereza okuva ku mazzi ekyo kyo nkitegeera bulungi ate abantu b'e Katente abo nna baweerezaako dda. Ndi musanyufu nnyo baneetulwanirira abaana baffe ab'oku kyalo buli wotuuka waggulu eno mu ofiisi n'olabako ku mwana wo ow'oku kitundu nga yaweebwa omulimu bane nakyo kituwadde essanyu ne twanguyirwa. Ezo embeera zonna buli ofiisi yonna okuva ku erosi tugenda kuzirwanyisa. Yesebo.